Ng'eggye lya UPDF likyagenda mu maaso n'okuwandiisa abasirikale ba mulawunabyalo oba bayita aba LDU mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, olunaku olwaleero okuwandiika abo abaagala okuyingira mu ggye lino kukomekkerezeddwa mu disitulikiti y'e Wakiso nga leero kubadde ku kitebe kya disitulikiti eno. Wakora subjects meka ku P7 wajamu meka mu Zoom. Wabula bangi ku bazze okwewandiisa basuuliddwa ettalo olw'obutaba na biwandiiko bya buyigiriza ebyasabiddwa, era nga wano Captain Eric Musinguzi wasinzidde ne yennyamira olw'abavubuka abali wansi w'emyaka 3 obutaba na buyigirize, so nga gavumenti yateekawo enkola ya bonna basome ng'eno emaze emyaka egiwerera ddala 20. Yajja 97 n'ogaana ogenda kuki kusoma kati ogamba abasinga tebaasoma olina emyaka 22. What is that? Bo abatasobodde kuyitamu abawadde amagezi ga kuddayo basome nga kino kyakubayamba singa okwewandiisa ekika kino kunaaba kuzzeemu omwaka ogujja. So obudde tebunaggwayo, UP iweeri, US iweeri, tandika kati tugenda okukomawo ng'oli mweteefuteefu. Mu ngeri y'emu, Musinguzi avumiridde bassentebe abagaanye okusemba abo abalina ebisaanyizo olw'okuba tebabawagira mu kulonda okuwedde, era n'abasaba okuggya ebyobufuzi mu byokwerinda. Chairman yagaanye okuwandiika omwana ow'empisa kubanga teyamuwagira. Obululu butwawula. Wabula okusunsula nga kugenda mu maaso, waliwo omuvubuka poliisi gwegombyemu obwala ng'onaateeberezebwa okuba nti aliko abasirikale okuva mu nkambi y'e Kakiri be yaggyeeko ssente nga abalimbye nti agenda kubawandiisa, era ng'ono poliisi emukutte ayongere okubitebya. Ye akuliddemu okuwandiika mu disitulikiti y'e Wakiso, Kano Jowabu Ndahura agumizza bassentebe b'ebyalo wamu ne ba difensi abalina okutya nti abatendekebwa bandi batwalako ebifo byabwe, n'ategeeza nti tebalina we bajja kubayingirira mu mirimu gyabwe kubanga bano baakuba wansi w'eggye lya UPDF. Bano tebagenda kutwalako ebifo by'abagundi ba chairman baani abali eyo. Bano tugenda kubasomesa bwe banaala kusoma bakomewo babe nga abakuuma eddembe mu bitundu byabwe. Bo abamu ku bassentebe beebazizza gavumenti olw'okuvaayo n'enkola eno gye bagamba nti yakuyamba mu kunyweza ebyokwerinda mu byalo byabwe ssaako okumalawo obubbi bw'ebisolo obubadde bw'abagobedda ku bulunzi. Entegeka za gavumenti twazisanyukidde nga Faberosi Simbiri Central. Wabula bano basabye gavumenti okugunjawo emirimu emirala ekika kino eri abavubuka, era bongere n'okuzimba amakolero mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kisobozesa abavubuka okufuna emirimu. Abavubuka abali mu Namayugo omukisa gugenda kusookera ku bo okufuna emirimu. Kitegeeza omunaabeera n'abavubuka ebitundu kabigambe 3 nga bo wakeera kuzaala amakolero ago ganaabeera mujja kendeeza tujja kuba tukendeeza ku mujjuzo gw'abavubuka abakeera okutuula. Eggulire lino likusakiddwa Kiza Peter ku lwa KSTV agaleero.